ow'ombuga Charles Peter Mayiga n'abalala abakungu abazze nengeddeko minisita w'obuwangwa agenda mu maaso naye okubanga alambika ensonga ez'enjawulo ezirina okubanga. Robert Mutebi, tugende mu maaso otubuulire lwaki ow'ombuga akedde mu Masiro, nsonga ki emukeezezza matulutulu n'emikolo ki gy'agenda okubeera ng'ate akola akadde kano. Katuwa ekyaganya oyongere okutulambulira ensonga ezikedde mu Masiro ate awo Kasubi enkya ya leero. Neyanza nnyo neyanzege abannaffe abagenda maaso n'okutulaba ku SOT TV enkya ya leero. Saawa zino Katikkiro oba Kamalabyonna Charles Peter Mayiga atuuse wano ku Masiro Kasubi era nga omukolo gwagenda okukola ate gwe gw'okulabika nti batongoza okusereka amasiro gano omwaka gwali gwa 2010 amasiro gano gwakwata omuliro kati essanyu ligenda kulabika nti libugaana Obuganda kubanga guno gwe mukolo ate ogukulembera emikolo egisembayo ekyokulabika nti obwakabaka bwa Buganda buzaawo amasiro oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna nga gakutte omuliro. Amawulire ge tuwulira naye nga tetunnagakakasa nti ne Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga olunaku olwaleero ajja kulabikako eri Buganda wano mu Masiro era bwe kinaaba nga kituufu nga bwe tubiwulidde Katikkiro ajja kuba nga amwaliniriza naye nga ye amaze okutuuka wano. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti amasiro ag'e Kasubi gajja omwaka ogwo gwe mbagambye ogwa 2010 gagenda kubanga gaserekebwa era bwe kitaaba eki mwaka guno gwennyini gwe tulimu tuyinza okulaba essanyu nga amasiro gano ate gamalirizibwa era nga ensi yonna ejja kuba ku mukolo ogunaabeera wano nga ekifo kino eky'ebyobuwangwa ate nga kya byabulambuzi mu nsi yonna okusinziira ku bannaffe aba UNESCO kigenda maaso n'okulabika nti kiddamu okulabika nti kikozesebwa n'okulambulwa abantu abangi abava mu bitundu eby'enjawulo. Katikkiro atuuse era nga agenda kukola omukolo ne wabula akayole anyinza okugamba nti abantu nga Fedi Nabwire ayinza obutabamanya abo be bannaffe abasereka amasiro n'embiri wabula akayole era nga be bannaffe abagirinya abagenda mu maaso n'okulabika nti basereka ebifo bino. Tugenda kubanga tuwulira ku bigenda mu maaso wano. Wange bana bwabula akayole era nga bakulemeddwa Jjajja Kasujja bakuwa sente eno sente andi batuuseeko gigwere mu musaayi gw'ente eno omulimu gutandike. Omukolo ogw'okusereka bwe gwagenda maaso abawabula akayole ababakwasa ente gye bagenda okulabika nti balya nga batandika ate okulabika nti basereka amasiro. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wamu ne Katikkiro we bintu bingi bye bagenze maaso n'okulabika nti badibya ebyakolebwanga obaolyawo mu mirembe gya Bassekabaka bingi bye bagenda maaso bye bagenze maaso nga bajjawo era kati tulaba nti bagenda kulabika nti batandikira wano kusinziira ku mukulu Kaddu Kiberu akulira omulimu gw'okulabika nti ate bazaawo amasiro gano. Omusunsuzi tuli butereevu okuviira ddala wano we tuli mu masiro ga Bassekabaka Kasubi saawa zino bagenda kubanga abamulambuza. Bannaffe bangi abadde baagala okumanya okulaba ki ekikoleddwa munda kubanga abasinga baalaba muyonga amagenda kubanga mulaba ate butya bwe bawonze ekifo kino eky'ebyobulambuzi munda era nga bwekifaanana tugenda kubanga tubayingiza ate tubalageko embeera nga bweri munda. Akakatono ako koolaba ke kagenda okukwata wakati w'empagi eyo ate ko ke kabeera wakati waayo bagenda kasiba ku kizizi kirina kino kabeere wakati w'empagi eyo era empagi eno wansi eriko n'emirandira gyayo yonna yagwayo wansi. Naye ekizizi ekisooka n'ako akantu akakyetoolodde mukatereeze kabeere wakati
kitegedde kyenkulaga kabeere wakati tekali wakati akazizi akanamba emu kalina okuba wakati kekubidde ku mukono ogwa ddyo twakyogeddeho ku makya tugenda kitereeza awo nno abagirinya ebanakitereeza tugenda kitereeza ekyo omulimu mukulu nnyo guno gw'amaanyi era Serugatiko yatuyamba ne yesimba wali obulirayo bwoti naye ne yesimba kamwa tugenda okukola Katikkiro amaze okulagibwa enteekateeka nga bwe ziri era omukulu Kaddu Kibero n'amutegeeza nti omulimu omukulu ate kaakati ogenda okutandika okukolebwa bwe gw'okusereka ennyumba eno Muzibu Azaalampanga wano we tuli ssaawa zino mu Masiro e Kasubi. Ssaawa zino bagenda kulabika nti bakola omukolo gw'okutandika okusereka Muzibu Azaalampanga era nga kyekiddako wano nga bwe tugenda maaso n'okulaba abaseresi bawabula akayole mugenda kubanga abatandika omulimu guno. Okubanga olunaku olwaleero omulimu guno ogw'okusereka ennyumba ey'Abassekabaka ye Kasubi Muzibu Azaalampanga gutandise. Sebo twebazize ente gy'otuwadde naye ente eyo gy'otuwadde wabula akayola ogimuwa lwa nsonga bbiri. Esooka ebizibu byonna abakozi wabula akayole bye bandibadde bafuna ku mulimu guno okuyiwa omusaayi bigweramu eyo ki gwe musaayi ogugenda okuyiika. Ekyokubiri eddiba eriva ku nte eyo tulikuuma butiribiri nga wabula akayole. Ennyumba eno bw'eriba ewedde nga ekwasibwa Kabaka esalibwa ekisasi tuba n'amakulu tugayita makulu obwambe buba bubiri akawabula akayole n'aka Kabaka. Wabula akayole eddiba eryo erivudde ku nte eyo ye tali yeesumika nga Kabaka bwe yeesumika eddiba. Bakyagenda maaso n'okunnyonnyola ku mitendera gye bayitamu nga bagenda maaso n'okulabika nti basereka Muzibu Azaalampanga. Mu kiseera kino tugenda kubanga tugendako mu birango lweyogerera. Sebo mbadde nsaba tutandike omukolo guno. Ono ye wabula akayole ye Ssebunya Pawulo mutabani w'omugenzi George William Jingo eyali wabula akayole kano. Bajjajjaffe nga bwe mbamenye bwe tutyo bwe tutambula. Mukadde wange mukadde wange sebo tweyanze nnyo tweyanze tutandike omukolo ogwo omulangira jajja wange namulabika neyanze nnyo Sebo nze kakande Michael ndi muzukulu ndi mwana wa Makabaali Makai atula Mawokota Butoolo ku ssaza. Sebo tejjange mwenva azaala kitange yezaakayo kalule musoke wabula akayo. Era Sebo ndi muzukulu wa Mbugo Eramula Musa Kiromira naye yebase Muduuma Buyongo. Ndi muzukulu wa Musa ndi muzukulu wa Samyoni Kirumira naye yebase Muduuma Buyongo. Sebo ndi muzukulu wa Lwabaaga eyebase Kawoto Kitende. Ndi muzukulu wa Bireke yagwa Mushabu. Sebo nva mu lunyiriri lwa Luyombo. Nva mu mutuba gwa wabula akayole emwererwe Singo. Sebo nva mu Sigale Sebatta Emutundwe tukabaawo owakasole ejjajjange Kasujja Kyesimba andi mu maaso.
ndowooza balabye ansa liiryo omulangira neyokuna yesembayo kati omutaka ajje jajja mulangira ne bokka
Kanzi togirinyamu jjajja. Ojammuwera ng'oluuyu nejjommu. Baye mukwate gundiribu gumubuka. Omukolo gw'omulala guli eri. Tugenda era gwempa n'awooli n'awooli. Mulangira ssebo omulimu gw'oguwedde ssebo. Nakoze rehearsal on yesterday, the whole of yesterday. I know what is going on. Lwaki nkola rehearsal? Basi. Sebunya. Kwata omutaka. Bw'oba tomukozeeko bakubuzaabuza kati obuyole bassaako bugenda bwepanga bwebuto kati kisinzira kati eno levo gye batuwa wano gye bagenda okugenderako bagenderako okutuuka eri waggulu oyinza okutuuka n'abantu bataddewo obuyole nga 5 ongerawo ow'ekitiibwa osobola oteekawo obuyole nga 10 bunaabwo ikuneeba bweti gutulabaga kiri kati erevo gye mita kumbi mweka oli mu mita kati nga levo gy'olaba ku bujja bukulu eri gye baagiwadde ate eyo ntonoko ku eno ono aba abuliramu bw'ayo aye ne munne n'amulinnyako yaweereza oli manyi kuba tobiyiseemu ebitundu bukubuzawo ate omulangira tabya abaweereza oli aba afuuse munanka ate omukolo gufu ekinjagaza ow'ekitiibwa kaddu asalawo ayina ejjambiya omukulu nakabala njagala katikkiro buzeeko
bange n'enju y'obwabula akayole yonna n'obuganda bwonna olw'omulimu lindako wabula akayole bano bakyetereeza mizindaalo gyako lindako kubanga lwaki tebeetereezezza ebintu tebajja bifuna amannya agange abaye muli redde mwenna mulindo gwe olina otubuulira ng'abantu bali redde kamera yo sigiraba amannya agange nze Makayi Nakabaale wabula akayole mutabani wa Zakayo Kalule wabula akayole muzzukulu wa Mbugeeramula Kasule muzzukulu wa Kirumira Musa eyebase emwererwe Singo Kibika ni muzzukulu wa Rabaga eyebase Kitende Kawoto ni muzzukulu wa Bireke eyebase Mukyaggwe ffe bawabula akayole tuli wa Mutuba tuva mu Lunyi lwa Luyombo tuli ba Mutuba abava mu Ssebatta Yesiga tuli bazzukulu ba Kasujja Kyesimba eyesimba mu maaso ga Kabaka Kintu n'amu omukazi n'ampitira Ttulu tetuba twesimba nga twogera obwabula akayole si bwa leero era bugoberera ennono n'obulombolombo tetukyamyako n'akamu ono andi ku Lusegere yankombe yowokubiri kuba nkombe enziro ku mugongo abali waggulu abakajjisa omulimu bafuluma mu nze ayogera n'olwekyo neebaza Obuganda ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna ne Katikkiro Ssebo nkwebaza era nkusiima olw'omulimu omulungi ogwa ttendo gwe mukoze okuzzaawo amasiro mwe tukuumira obugunjufu n'obulabufu bw'Abaganda obukuuma ennono n'obulombolombo nga bwe kyawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu mu by'emirembe essula 33 ekyokubiri olusuula y'omunaana kirabika bulungi nga kitulaga tulina okukuuma amateeka n'ebiragiro n'obulombolombo Ssebo Katikkiro neeyanzizza ne gavumenti yo byonna by'okoze okulaba n'okufuubaana kwonna kw'ofuubaanye okulaba nti ozzaawo amasiro n'omulimu gwa wabula akayole ne gulabika eri Obuganda bwonna okutwalira wamu ne Uganda yonna. Webale nnyo. Tukuŋŋaanye wano olwaleero okukola omukolo ogw'ennono omukulu ennyo ogukulembera okusereka ennyumba eno Muzibwazaalampanga. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde Omulangira Daudi Chwa ono gwe mulabye era yakulembeddemu emikolo akwasizza wabula akayole Sseddume w'ente ekitegeeza nti omusaayi gwonna ogwandiyiise wano ku nnyumba eno gujja kuggweera mu nte eyo era oluvannyuma alinnya amadaala nga bwe mulabye n'akwasa obuyole 4 eri wabula akayole era omulimu ne gutandika. Omulangira Daudi Chwa mutabani w'Omulangira Michael Ndawula, Omulangira Michael Ndawula mutabani wa Ssekabaka Edward Muteesa, omu ku bassekabaka abagalamidde wano. Omulangira bw'amaze okukola omukolo ate Omutaka
Kasujja Kyesimba andi wano ku gwa kkono era nga ye wakasolya mubengeye mu mutuba guno gwa wabula akayole naye n'agenda ku muzibu azaala mpanga n'akwasa muzzukulu we obuyole bubiri era ndowooza mulaba omulimu kakati gutambula bukwakku. Nze natuuse wano nazze n'ekita ky'omwenge era nasookedde kulya ntaba Luganda okutaba ebintu byonna ensonga zonna eziri wano zitabagane ne neegobola n'okwegobola nga bwe mwalabye. Awo nno emikolo gyonna emikulu gikoleddwa. Njagala okwebaza ekitiibwa Kyewalabye Male, minisita w'obuwangwa n'ennono avunaanyizibwa ku nsonga zino ez'amasiro. Njagala okwebaza ekitiibwa Kaddu Kiberu, ssentebe w'olukiiko oluli ddala ku mulimu wano. Njagala okwebaza Katikkiro w'Amasiro, ono ali mu bigere bya Katikkiro Mukasa eyakuba ekibuga kino mu 1882. Njagala okwebaza n'abasiige n'abagalagala n'abazaana na bonna abakuuma ekibuga kino olw'ebyo bye bakoze okulaba ntutuuka ku salino kati lye tuliko ery'ennyumba eno. Bwe twajja wano kati wayise sabbiiti 3 nabagamba nti okusereka tekujja kumala sabbiiti emu era ndowooza mukiraba bulungi kye nali njogerako. Awo nno tuleme kweraliikirira naye kaakati ddala tusemberedde okumaliriza omulimu gwa muzibu azaala mpanga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abalabi baffe aba TV mukolo bwe gutyo bwe gutambula wano we tuli ku masiro wano e Kasubi. Katikkiro byayogedde byebyo nga bw'obiwulidde naye kati wano olaba abaseresi bawabula akayole batandise okola omulimu nga bwogenda maaso n'okugulaba. Guno gwe mutendera gw'ayinza okugamba nti gwe guyinza okuba nga gwe gusembayo wano mu mikolo egy'okuzaawo oba mu nteekateeka y'okuzaawo amasiro gano agakwata omuliro. Ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi gwali gwa kusatu omwaka 2010 emyaka 10 n'omusobyo 11 n'ekintu gye giyiseewo nga buli omu yeebuuza ate ki ekyagwa ku masiro gano. Jjukira nti okwokebwa kw'amasiro kwaleeta enteekateeka ya ettofaali. Enteekateeka eyo yatandikibwa yali Katikkiro Yingirinya J.B. Walusimbi ate ne Namika yali obaolyawo nannyinnya w'amasiro gano mu kiseera ekyo era akyali naye waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi era balina gwe bamuteekako kaawo naye ebyo biwanvu naye nga mu mbeera eyo Katikkiro eyaliko J.B. Walusimbi n'alinnya mu kiseera ekyo Beatrice Namika batandika enteekateeka y'amasiro naye eyo yagootaanirawo ku ntandikwa yaayo nga buli ludda lulumiriza lunnaalwo okubulankanya ensimbi ezaali zikuŋŋaanyizibwa okuzaawo ate ennyumba eno. Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma yasiima n'alonda Katikkiro Charles Peter Mayiga era naye olwali ate okulinnya ku ntebe olwali okwasibwa Ddamula n'atandika enteekateeka ey'okuzaawo amasiro gano nga agoberera ennyingo ziri 5 ensonga ssemasonga 5 omwali okuzaawo ekitiibwa ky'Obwakabaka okuzaawo bino byonna ate mwe twalaba nga ettofaali ate nalyo lyajja mu nteekateeka eyo eryatandika enteekateeka y'okuzimba bbugwe eyakulirwa ate ow'ekitiibwa mukulu Gastalole Ntake era bbugwe okwetooloola amasiro gano gonna antegeeza ekisenge ekyokwetooloola amasiro gano gonna akyagenda maaso n'okuleka nti ekizimbibwa. Wakati mu nteekateeka eyo twalaba nga bingi ebyakolebwa naye era nga abantu bangi omuli gavumenti eya wakati baavaayo ne bateekawo ssente empitirivu ennyo eziri mu buwumbi okuleka nti ate baddu bayambako okuzaawo ekifo kino wamu n'ekitongole ekyensi yonna ate ekitwala ebyobulambuzi ekya UNESCO nakyo kyateekamu ssente empitirivu nnyo. Abazira kisa Bannayuganda Abaganda n'abantu
ab'ebiti ebyenjawulo bagenda maaso n'okulabika nti bateekawo kye bateekawo okulabika nti amasiro gaggwawo. Bannayuganda wano mu Uganda ne mu Buganda bo baali bamanyi nti mu mwaka gumu ebiri amasiro gajja kuba gazzeewo. Abaleeta muli ebyensambwe, abaleeta oboolyawo n'essubi lino essenke bonna bagenda maaso n'okulireeta, naye omulimu gwalabika nti gwawanvubwa kubanga ne ssente oboolyawo ezaggyibwa mu nteekateeka ey'amasiro ezimu zagenda ne zizimba ate nezikola ku nkulaakulana endala mu Buganda. Mwali okuteekawo ekizimbe ekyo ekirinaanye Bulange ate n'okukola ebintu ebirala ne bigenda maaso n'okulabika nti byayingizibwa mu nteekateeka eyali eruubirirwa okulabika nti amasiro gazzibwayo. Naye tutuukidde olunaku olwaleero nga buli omu yeebuuza, ajjukira nti waliwo enteekateeka eyali ng'ey'okulambuza ng'abantu kumpi buli lwakusatu olusooka mu mwezi ng'abantu bajja ne balambuzibwa amasiro gano, naye Ssaabasajja Kabaka bwe yawulira nga mulimu ebirumira ate ekyo n'akiyimiriza. Bingi ebizibibwawo naye nga bwe tutuukidde wano nga buli omu yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Gye bufuddeko katono wiiki nga emu bbiri emabega, Ssaabasajja Kabaka yajja wano n'akola emikolo ate egy'okulabika nti agisembayo munda. Kakati nga Katikkiro we Charles Peter Mayiga yakulembeddemu okukola emikolo agisembayo gino egy'okulabika nti amasiro ga wano e Kasubi agagenda maaso n'okuserekebwa. Ye kaweefube yenteekateeka ate gye mulaba ssaawa zino egenda mu maaso, era nga munda okuwundibwa kw'ekifo kino nakwo bwe kuli, era nga basazeewo bawundire ddala amasiro gano nga bwe gaawundibwa Bassekabaka mu myaka giri egya 1800 we gagenda mu maaso n'okulabika nti gateekebwawo. Kyekifaananyi ekituufu kye bagenze mu maaso n'okulabika nti ate bateeka wano nga mugenda maaso n'okulaba ekifaananyi ekyo ekiraga butya munda mu masiro gano ate bwe gawundiddwa. Tuli butereevu mu Musunsuzi tusinziira wano ku masiro e Kasubi okubatuusaako enteekateeka y'okusereka amasiro g'e Kasubi oba okusereka ennyumba muzibu azalampanga nga bweyimiridde, era nga gwe mukolo Abannayuganda, Abaganda nammwe abantu abagenda maaso n'okwagaliza Buganda ebirungi gwe mubadde mulinda mumanye obaddi ekifo kino lwe kiribwa nga obaolyawo kiggulwawo mu butongole nga kimaze okulabika nti kizzibwawo era nga kimaze okulabika nti kiddaabirizibwa. Eyo ente eyeeyo embeera eri wano nga bannaffe Abagirinya abe bagenda maaso n'okulabika nti bakola omukolo guno. Abagirinya abe bannaffe Bassegirinya Grace abo nga bamanyi abo babeera Abagirinya be bali ku mulimu guno ogw'okuzzaawo ate ennyumba eno eya muzibu azaala mpanga wano mu masiro e Kasubi we tuli ssaawa zino. Kaweefube abaddemu obuwonvu n'obukko, abaddemu okusika omuguwa okw'amaanyi wamu n'okutegeeragana. Bangi bagobeddwa ate nga bali ku mulimu guno n'ebirala. Naye nga ffe twagadde tubalageko butya ensonga bwe zitambula. Abannaffe abakeeredde ku Soul TV ebisingawo ku bigenda mu maaso wano mujja kubanga mubiraba amawulire gaffe ag'essaawa emu oboolyawo n'essaawa 3 nga bwe ganaatambula, naye nga ekifaananyi ekituufu kyekyo. Omulimu gw'okusereka amasiro oba okusereka ennyumba muzibu azalampanga gutongozeddwa mu butongole Abaganda mulinde bulinzi ddi lwe gunakomekerezebwa mutandike okulabika nti mujja okulambula ekifo kino. Abali mu studio bubeera buvunaanyizibwa bwange okubaddiza omuzindaalo. Ekiri eno tumaze okukibalaga, ebisingawo mujja kuba mu bifuna mawulire gaffe.